Soko linde Bugingo twakagula ettaka naye wane Nansana wano kwirana Njovu na twakagula twawukana naye ali mukugula ttaka kati alinga ina real estate yakagula ekizimbe yakigula biliyoni 1 kati abantu bakubanja kanisa basende basonziza kanisa akagula bizimbe bya biliyoni nteekateeka yayo eriki n'okuzimba ekkanisa bwabakanga Mukama abusindise de inaakulambika n'omusamiza anaatereza ekkanisa Buterevu omulungi andaba kujjika media ebyama bya Pastor Bugingo abivuddeyo ababadde beebuuza ddi lwagenda okubeera nga azimba Pentagon ebyama abizuuse akatambi kengenda okubeera nga nkumalirayo Buterevu naye nga nkusaba subscribinga atanaba ku subscribinga nawe atanaba kulikinga video eno genda Buterevu maaso oberenga bwotyo ogirayikinga kankwongereyo katono nnyo mukijje kunze sente Bugingo zayina ku account nkyogera ne Bugingo bayinza kimu recordinga ne bakimuwa n'omuntu ena bayinza kimuwa sente Bugingo zayina ku account bwagamba kuzimba Kanani kitwala emyezi 3 abagimaze ayina billion and billion sente yazinvestinga ziri mu crypto eziriwo mwaliyo nga zitwala mu kulisa mulabe eri Bugingo ali mu cryptocurrency je ya investinga sente ndiga agera Kenya I mean Rwanda propaganda wamwe kwogera kwa mmwe Mama Fina watali ya domo abotolekana nabo nawe mama ya detoyi soko linde Bugingo twakagula ettaka naye wane Nansana wano kwirana Njovu na twakagula twawukana naye ali mukugula ttaka kati alinga ina real estate yakagula ekizimbe yakigula biliyoni 1 kati abantu bakubanja kanisa basende basonziza kanisa akagula bizimbe bya biliyoni nteekateeka yayo eriki n'okuzimba ekkanisa bwabakanga Mukama abusindise de inaakulambika n'omusamiza anaatereza ekkanisa bwekiri ate tewali kanisa ebulamu musamize ekyo gye ngenda okusabira kangende nsabire ku kuzimba kanisa ate ogula ttaka walala okimanyi waba ne sente zikuwa okukola kyonna ky'oba oyagadde nze sisemba Bugingo naye nkugambye sente zayina bw'aba asazeewo okuzimba kkanisa kati kankuwa ekyokulabirako ky'ettaka eryo lyennyini lyaliko okumanya abantu boogera bye batamanyi ettaka eryo lyennyini ne bw'aba agambe nti atundako eka emu agitunda biliyoni eziwera 3 eka za Bugingo ziri mmeka ez'ettaka bannaye kali mukasazemu Mama Fina wagambidde nti balina bwe bagula ettaka ne gundi ne Bugingo bamuwasaniriza kyaki azigulamu abaana bwekiri ate tewali kanisa ebulamu musamize ekyo gye ngenda okusabira kangende nsabire ku kuzimba kanisa ate ogula ttaka walala okimanyi waba ne sente zikuwa okukola kyonna ky'oba oyagadde nze nkugambye nze sisemba Bugingo naye nkugambye sente zayina bw'aba asazeewo okuzimba kkanisa kati kankuwa ekyokulabirako ky'ettaka eryo lyennyini lyaliko okumanya abantu boogera bye batamanyi ettaka eryo lyennyini ne bw'aba agambe nti atundako eka emu agitunda biliyoni eziwera 3 eka za Bugingo ziri mmeka ez'ettaka bannaye kali mukasazemu Mama Fina wagambidde nti balina bwe bagula ettaka ne gundi ne Bugingo bamuwasaniriza kyaki azigulamu abaana kumanya abantu boogera bye batamanyi ettaka eryo lyennyini ne bw'aba agambe nti atundako eka emu agitunda biliyoni eziwera 3 eka za Bugingo ziri mmeka ez'ettaka bannaye kali mukasazemu Mama Fina wagambidde nti balina bwe bagula ettaka ne gundi ne Bugingo bamuwasaniriza kyaki azigulamu abaana bakubanja sente zaabwe tontema bigambo nkugambye Mama Fina onyizeemu bane mukalikonize Mama Fina agaye bagula ettaka nedda nawe sente abaana zibakubanja zigula ettaka genda ogule Mama Fina anyize bunyize neighbor wano wa Mama Fina abaana bakasazemu Mama Fina aputopu yasigadde ku baana nawe ogenda ogulewo abaata tinadde nekikwata kale Bugingo abeera bwesi Katonda gwe takyadde ekikumi ati kankuwa ekyokulabirako babanja ekkanisa naye njagala mwenna muve ku live zammwe mugende mudde ku Top TV mwabine ku
ku Soroti TV mulabe endiga enkuba n'ebe etonya zevulunguyira ku ttaka zo zimatira ekyo kizirina. Mwali kuddeko nti Bujinga abantu bamuweddeko olw'okubanga tazimbye kanisa. Kati lwaki we yamanya nti endiga zo zaagala kuzimba ate yayagala okusondeza Kanani endiga zo zaagala kuba misonda ate lwaki oba ozisonzeza kyali abaana abeera babiri abasatu abana munaasabanga Mukama n'abawulira ekkanisa ye lwaki oli mu pulaani y'oli gwe gy'osabira si yensabira naye endiga zantumanga bazikutumanga ani n'abakutuma bakiikirira bagende ekole baba ababbye jjajjajjowe wakati waki oyogera nabo tolinako yadde ejjembe ku mutwe yadde akanoga eddagala nti bali bajjawo batwale batwala ye bannaye kati nange nja kufuna ejjembe lyakusinga kalakata bwe lubanga lutalo lwa mayembe ate we nafuna ejjembe nja kusinga tambula ojja kakasa atyo no Mama Fiina kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako yabadde ku live emu anategeeza nti Pastor Bujingo ku ssente zaalina mwe abagamba nti tasobola kuzimba Pentagon mbu simanya ssente za Pentagon yazikozesa bibye simanya ssente za Pentagon yazizimbamu amaka enamayumba amumala budde mumala na biseera byammwe omusajja nti ku ssente zaalina ne bwaba ayagala tandika kubeera nga azimba Pentagon mu myezi esatu yagambye myezi esatu nti mu myezi esatu okuva kati ajja kuba abeera Pentagon agimaliriza kuba zo ssente aweziri azirina naye akyalina byabala nga bw'omanyi nti omuntu yenna ku nsi kuno oteekeddwa okubeera nga obala ng'ogasseko n'okubeera nga oyiiya n'ekirala nti muntu wa Katonda nnyo so Katonda alabika tannakimulaga tannamugamba nti kati genda maaso bw'otyo obeere nga Pentagon ogizimbira Katonda bw'anaba amulaze nti Bujingo tekimwetaagisa myaka na myaka kubeera nga azimba Pentagon wabula yeetaaga emyezi mitono nnyo kubanga zo ssente azirina butereevu nnyo nti ne bw'agamba ku ttaka erya Kanani okubeera nga atundako acres 3 azokka bwe ziti zimumala okubeera nga ekizimbe kya Pentagon akikubawo bweddu naye olaba tannalaba kulabika nga akikola kyokka nga ssente azirina akitegeeza Katonda tannaba mugamba nti kolaki tannaba kumugamba nti Bujingo kakati zimba nti era essaawa yonna mulinde bulinzi amakula ga Pentagon gagenda kubeera nga ganyirira bulala nga muntu kwegamba n'ategeeza nti mwe abagamba nti Pentagon teriyo simanyi omukulu ssente za Pentagon yazikozesa ebibye muli mu kubeera nga bwe mutyo mumala budde mumala biseera omusajja mugagga muvundu omusajja mugagga nnyo nga bw'okiwulira Pentagon bw'aba yagadde gimaliriza myezi yeetaaga mitono nnyo myezi 3 kwena abeera Pentagon bw'atyo amaliriza okulabika nga mwanattu agizimba so mubeere nga mwogera bitono ayogedde ne ku kizimbe kye yaguze mu Nansana wano ekumpi n'Enjovu Estates agambye mukulu yaguze ekizimbe biliyoni namba kakati mwe abawoza mbu talina ssente abawoza ssente za Pentagon yazikozesa biki omusajja ekyamazima ssente azirina ne Katonda tannaba kulabika nga amulaga bulazi nti owaaye Pentagon gizimbe naye bw'anaaba amulaze definitely Pentagon ajagenda maaso abeere nga bw'atyo agizimba mwanattu kale ensonga nno bwe zityo bwe ziri ewa Pastor Bujingo wabula ba social media in-laws bagenze maaso ne beebuuza ebibuuzo bingi nnyo ddala nga bw'okiwulira nti ate omusamize kakati yayogerera kyaki kubanga ebyo bigambo twandibadde tetubisubira mu muntu nga Mama Fiina mbu lwaki abivudde mu Mama Fiina alina nkolagana ki nga ate ye musabinze ate nga Pastor Bujingo amulokole ate nga musumba awedde emirimu lwaki bivudde musamize nti kakati omusamize yayogerera kyaki bigambo byaba social media in-laws nga beebuuza ddala mazima omusamize atuuka atya okwogerera ekkanisa ey'omusumba omulamba era ne beebuuza
waliwo ensonga Mama Fina gyatuuse n'ayogerako nti Pentagon bw'enaaba yakuzimbibwa balina definitely okuyita omusamize omukukunivu n'abeera nga Pentagon agikolerako emikolo. Kakati tetumanyi oba ddala abalokole Katonda gwe bakiririzaamu takola, kubanga bw'obanga ddala osinza Mukama Katonda ali mu ggulu ate oyita otya omusamize yaba akolera ku nnyumba emikolo. Kwegamba bigambo by'aba social media in-laws bagenda maaso n'okubeera nga bwe batyo babyebuuza mu ngeri emu oba endala. Kale wadde kujjika media era nga nyongera okujjukiza nti gwe wena atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Toyera kutandika on notification bell yo bw'oterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango nawonna tukaskipinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabaka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire bwekumizi ku mukutu gwa JK Media, subscribing atanaba nawe atanaba kulekinga video eno. Genda maaso bw'oti obere nga mwanatu ogilikinga. Tusinkane mu comment section. Gwe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu mwanatu kiyise mu comment section. Gwalina kyagala okuteesa nawe osobola okubeera nga bwotyo oyita mu comment section ate nobeera nga bwotyo oteesa. Tubeere nga tutambulira wamu, tubeere nga tuwuliziganya nga tuyita bwe tutyo mu comment section wansaawo. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.